Kyova baba ofuna omukyala soka omuwonge wa Allah. Waliwo edduwa omukwate ku mutwe a'udhu billahi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ay Allah nkusaba ono omukyala gompadde mumpemu obulungi obumulimu wabanga ayina ebibi akulidde mu famire yaabwe simumanyiiko ay Allah mpamu ebirungi bikola ki kyova nti omukyala yasobola okufuula omwami either ogaggawala oba okwavuwala ate ne sheekh olina okubanga omwegendereza kati nze neevuga alina emmotoka kitegeeza nange sijja kuba siinaasa nojagera oyite sheekh nenyinye emmotoka amaze emyaka na myaka alinya bodaboda ofuna bulungi alinya kagaali alinya takisi ofuna bulungi asome edduwa nga goddamu amiina Allah abeerenga kujjako emmotoka edduwa olina okubeera nga ojegendereza seeke edduwa gyakola ki gyagenda okusabya ofuna bulungi nga goddamu amiina nsaba ayi Allah emmotoka ekuveeko amiina nsaba ayi Allah omwana ono emmotoka agifuna atya amiina okitegeera kati at least olina okwegendereza edduwa eno ekyusibweko mu Luganda kati nganze waliwo omuntu gw'otunuulira kati nganze ntambula ntudde embeera simbi bw'oba olonda omukyala ikhtaaruha biudhunika abasinga tulonda ndabika beauty simanyi amahehe amatwitwini ofuna bulungi oli naafiira awo nti alhamdulillah naye nga amahehe g'otwala amatwitwini g'otwala gwandaba isaawa zino ku TV wallahi nga g'otwala tomumanyi kubanga ono g'otutte tadhiya au sacrifice oba omaze okwesaddaakayo so omukyala ndaba essaawa zino olabanga omwami apipira akupipirirako kadhibu esituka tekola ki omanya ono munziganya okukwatagana mute oli mwavu ewamu muli bwavu ate wasiza mukyala mwavu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala obabuuza ku nje musinzo kwanga musaba amanya yenze Sheikh Smith nga bulijjo wano ku program yo enganzi empya gitwaguddewo okulaba muno ate tusobola okuba nga etuyisa mu kisiibo toba tejja kukoma mu kisiibo mukka ejja kuba etwala n'ebbanga erinabaliddeakawo reason being twagala okuvaayo okusomesa abantu okubayigiriza n'okuba nga tulina ettaffaali etussa ku nnyaffe Uganda nga bwe nabagamba muno celeb jazz egenda kuba ekutuusako shows zino ez'enjawulo naddala ezimbe eggwanga Uganda oba nnyaffe Uganda ezikusomesa mu byeddiini mu byenjigiriza mu by'omukwano ate n'ebyamasanyu okusanyusa saidi eri baserebu amwe nga tubaita interview zaabwe wanne wali olunaku olwaleero tutandise programu yaffe emanyiddwa nga Embozzi y'ekisiibo. Ekisiibo kibadde kyatandika dda twakakivugako ennaku ziringa nga ennaku nga 5, 8, 7 awo Seeka ajja kubatuulira naye sirinze kanzekka banemiizo ga Smith bw'ojja wekka naddala mu kisaabo y'ekisiibo ku luno nze ne Seeka Udaaba agenda okuba nga atutwala mu maaso naddala tutuyigiriza ku bintu ebikwatagana ku ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu twandyeyisizza tutya ate byapulayinga bitya mu bulamu bwaffe obwa bulijjo otadde bizinensi famire ekiraavulaavu abavubuka enneeyisa embeera bwesi tugenda kuba tugezesunyako ono nyenyini ku celeb jazz so njagala okukwaniriza Seeka Udaaba obuuze ku balabi baffe abalungi. Alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah matendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala fadal makan ala makani oyo Allah yasutula ebifo ku bifo kama fadala zamana ala zamani oyo Allah yasukulumya emirembe ku mirembe kama faddala al-insana al-insani Allah subhanahu wa ta'ala yasutula omuntu buli muntu fenna mu nsi tetufaanagana abantu mu nsi twawukana so buli muntu Allah yagenda amutekamu ekiyitibwa eddaala n'olwekyo nsooka okumutendereza Allah kubanga byonna alhamdulillah buli kifo kyonna Allah yakiteekamu obulungi bwakyo kati wano we tuli mu kifo alhamdulillah ate nate ekifo kino ndaba wallahi kyawufu nnyo omuntu okukituulamu ateekeddwa okubeera nga ayina ku ilimu ayina kubeera nga yakola ki yasoma masha Allah ekimala gatuliwamu kituufu ekyo era ensonga lwaki twakuleese olunaku lwaleero oba mu mboozi eno gye tugenda okuba yakafo gye tugenda okuba nga tusomako ebintu tugenda okuba twogerako tugenda kuba twogera ku miramwa egy'enjawulo era nga olwaleero njala tutandike n'omulamwa oguli ku nzikiriza n'okuzikirizibwa era tugenda tulina ndowooza ebintu nga 3 ebiviirako omuntu okuzikirizibwa obutayingira jjana ebiyinza omuleeta okuba nga mu byaddakolera ku nsi kuno tabifunye wabula amaliza nga agendedde ddala mu nzikiriza ate lokakana nga wogambye ebintu ebisatu ebyo abantu abasinga babigayalirira naye bisobola okuviirako ensi eno okubeera nga obeera bubi bisobola okuviirako obutagaggawala biyinza okuviirako ebizibu kugamba n'obeerawo mu nsi ng'oliawo osunga buzunzi ng'okyali ku nsi kuno awo enjagala tutandikire Nabi Muhammad sallama yagamba nti thalathatun ebintu bisatu
yagamba nti ebintu bisatu mubyegendereze mubyegendereze bizikiriza. Ekisooka tulina ekiyitibwa al-hasadi, yeyitibwa ensaalwa. Naam. Ekyokubiri ne tubeera ne hirisu, omulugube. Ekyokusatu ne tubeera ne kiburu. Kiburu kitegeeza omuntu okwemanya. Kakati awo gogamba mu luzungu omuntu okubeera nga yemanyi, amalala. Naye olwokubanga nti program ejja kubeerangawo, twagala waliwo insha Allah tutambule ku kigambo ekiyitibwa al-hasadi, ekiyitibwa ensaalwa. Kitegeeza mu nsomesa ya Allah, naam, ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ebintu bisatu tubyegendereze nnyo. Yagamba mu kigambo mubiqaati bisobola okusaanyaawo life yo. Ate biyinza osobola okubeera mu nsi ng'abantu bakulabako, naye ng'ebintu ebyo bisobola okubeera nga life yo esobola okwonooneka mu bintu ebyenfuna. Ofuna bulungi. Kati okubeera nga Nabbi Muhammad sallama bamubuuza nti ma huwa al-hasadi, asadi kyeki? Nonze kigambo hasadi ekyo nonze osobola okukiwulira nga ekiyitibwa asidi. Asidi omuntu okwokyebwa. Omuntu kasaba mwira asidi, obulamu bwo bwonna oba obukoze ki? Obeera obumazeewo. Nabbi bamubuuza nti ma huwa al-hasadi, hasadi kyeki? Allahu akbar. Yagamba nti al-hasadi ensaalwa maradun bulwadde min amradul qulubu, ng'obulwadde obwo buli mu mitima egy'abantu tutambula nabo. Wangi taata. Ensaalwa maradun bulwadde min amradul qulubu, ng'obulwadde obwo buli mu mitima egy'abantu. Kitegeeza obulwadde bwako n'ebukireeta. Exactly. Ekyokulabirako. Olwaleero oli wano ku gundi ku TV naawe. Ndi oli ne Sheikh Udaaba. Kati abatulaba essaawa zino oli asobola okukwatibwa ensaalwa olw'okutuula awo. Ofuna bulungi. Oli asobola okukwatibwa ensaalwa olw'omulimu gwo. Oli asobola okukwatibwa ensaalwa ku lw'abaana bano abali ku kamera. Egamba ensaalwa neeviirako omuntu okubeera ng'asobola okuwalana n'akutambulirako mu bulamu buno obw'ensi. Ogenda okakkananga ensi eno ogivuddemu nga tolina kyokoze ki? Kyofunye. Ensaalwa eri wonna mu nsi muno. Nzijjukira nga tukula waliwo akayimba ke twayimbanga eyo ku ssomero. Ensaalwa mbi nnyo, fitina. Alifa kigongoatera nnyo ogera okuyimba akayimba ako nti ensaalwa mbi nnyo nnyo. By the way, bagikubamu n'ekiyitibwa amataali. Abaana bagikubamu oluyimba. Kitegeeza nti ensaalwa buba bulwadde, naye nga obulwadde obwo buli mu mitima egy'abantu. Olwaleero osobola okulaba omuntu nga alabika bulungi. Omuntu asobola okulaba nga Sheikh Udaaba nga nyambadde ennyambala nnungi nga ogikoze eki, naye nga nina ekintu ekindi ku mutima nga sikwagalako wadde. Olaba mu muntu kubeera nga aseka naawe, naye ng'omuntu oyo mu kuseka aseka amagye mu lukufu. Wallahi nga mu mutima takwetaaga. N'agamba okumanya enswala mbi, yagamba nti yasuubun, ekosa nannyini yonze agikola, wal mahsuudu, nekosa n'oyo gwe nnyini gwe mba mpalana. Yes. First of yasuubun, ekosa nannyini yo yennyini, wal mahsuudu, nekosa n'oyo gwe nnyini gwe mpalana. Kubanga ekisookera ddala omuntu ow'ensaalwa kiki ekireeta ensaalwa? Kyekirungi Mukama Katonda kyaba akuwadde mu bulamu buno obw'ensi, naye ng'oli munno tannaba kubeera nga kikola ki? Nga akifuna oba nga akituukako. Kyo kiyitibwa ensaalwa. Ofuna bulungi. Nabbi kyava agamba sallallahu alaihi wasallama, agamba nti iyyakum, abange mbeewaza, al-hasadi, ekiyitibwa ensaalwa. Mugyewalire ddala. Nagafa inna al-hasadi, kubanga ensaalwa eri ebirungi by'omuntu, kama ta'kulu nadul khataba, nga bw'olaba omuliro bwe gulya enku. Nga bw'olaba omuliro bwe gulya ki? Enku. Ate omuliro guba gulya enku, guzimalawo. Allahu akbar. Sahaba omuntu ow'ensaalwa tasobola kubeera ng'asobola okukulaakulana mu bulamu buno obw'ensi. Asobola okwetundako ebirungi byonna Katonda byamuwadde, at least gwabeere nga akutuuka ku zero. Ow'ensaalwa, ensaalwa eri wonna mu mirimu gyonna ky'omanyi gwatulaba essaawa zino. Buli kyonna ky'oba ofunye mu bulamu buno obw'ensi, omuntu oyo nga tannaba kubeera nga akifuna, ateekeddwa okubeera nga akwatibwa ekiyitibwa ensaalwa.
by the way ensaawa eri biologia mu Luwarabu tugita biologia nzalirwa exactly omuntu azalibwa nayo leka nawe omanyoso ojifuna bufunyi waliwo ebintu bye twazalibwa nabyo mu nsi nga genda kubisoma ekyokulabirako waliwo ekitibwa dhakau alfitiliya amagezi amazaali nago gali biologia onfuna bulungi ozalibwa nago buli wokula nako nago amagezi gakola ki gakula kati n'ensaalwa omuntu azalibwa nayo kati ate kano amagezi amala gasigadde ag'essomero omuntu agenda kusoma buki ng'obadde okimanyi nti omuntu alina amagezi amazaale bw'agattako amasome ate abeera mu mutaazu excellent omuntu w'amagezi amazaale ate era agaggawala nnyo bw'agattako ate amasome kikola kitya abeera excellent mu mutaazu so kyetugamba nti ensaalwa mbi nnyo olw'ensonga ekosa omuntu n'abeera nga omusanga omuntu alina ssente naye ng'omusajja wallahi takola ki tagirira nga talina ssanyu ofuna bulungi ye ng'alaba ebirungi yateekeddwa okuba nabyo yekka mu nsi nga gwe alaba nti gwe bw'oba okikoze okifunye n'okuseka kwe akwegamba aseka lwa nsaalwa exactly yagamba nti inna fi jasadi nabi Muhammad sallallahu yagamba nti inna fi jasadi mazima mu mbiri gwaffe muno mudighatan mulimu ekinyama fa idha swala ekinyama ekyo kasita kirongooka omubiri gwonna gulongooka nagamba nti ekinyama ekyo bwe kyonooneka omubiri gwonna gukola kuki nabi Muhammad bamubuuza nga okoze eki omubuuza ala wahiya kyekiriwa yagamba nti alqalbu omutima guno Sheikh emitima guno golaba muzibu omutima guno era omuntu oba ojajinga omuntu tojajinga nyambala Sheikh Udaaba tojajinga mutu nga yambadde essuuti tojajinga mutu nga yambadde ettaayi tujajinga muki mutima alqalbu omutima kyekiri ekinyama Allah kyayogerako yensonga lwaki ensi endo yonna owangala n'omuntu n'olowooza nti omuntu munno mukwano gwo onfuna bulungi omuyamba twatugende naye ng'alina ekintu ekiri ku mutima kyasibidde ku mutima kitegeeza nti ensaalwa ebeera mu mutima muno ebeera kyoma nti omuntu ow'ensaalwa teri kisobola muntu wa nsaalwa okuggyako edduwa okuggyako essaala ofuna bulungi era bw'atuwuliriza essaawa zino waliwo kye bayita asbabul hasadi ensonga ezivaako omuntu okukwatibwa ensaalwa omuntu ava ku kiseeka Udaaba atandika okuwulira ensaalwa erinze Shadiki waabwe omuntu ava ku ki ye ensaalwa eva ku ki ekisookera ddala waliwo ekiyitibwa ataajubu mu Lwarabu oba mu Luganda kitegeeza kwe kubeera nga omuntu ofunye ekintu ng'omuntu abadde takisuubira nti osobola okifuna nguze engatto exactly aye tagisuubira nguze ijabu yange ekanzu yange aye tagisuubira ate gwe okyali ku ijabu tugende ku bintu ebinene tugende ku mmotoka asibaabu ensonga zivaako ensaalwa ataajubu kwe kubeera ng'ofuna emmotoka ng'obadde owangala n'abantu bo owangala n'emikwano gyo n'oyingizawo BMK ne bagamba agijjeewa era bannange kijja kitya twatugende ofuna bulungi tutambula naye ofuna bulungi kati eno studio ogirabanga ey'okusaaga esobola okukwatibwa abantu ensaalwa ng'oli awulira ekitu abaana babadde jjojjo wano kijja kitya okubeera kati olwaleero bwe bapositinga ensino yonna asbaabu ensonga zivaako omuntu okola ki okuwalana ataajubu kwe kubeera nga omuntu afuna ekintu naye nga munna abadde takikola ki wallahi takiina n'ogula ettaka nojja nogaba naguze akapoloti 5 oba 10 tekisoboka oyo nedda ayinza tisoboka ayinza okuba yakulambuza ebintu bitakola ki bitali bi naye nga temubutuufu kintu kyo ofuna bulungi olumala ogula poloti n'ozimba ennyumba ataajubu kwe kwewuunya okubeera nga ekintu ekyo okikola naye nga bano
tebanakola ki tebanakikola. Allahu akbar. Kyova yagamba nti aktharu ma yamutu min al umma oleso Sheikh obulamu guno yagamba nti aktharu ma yamutu min al umma abantu kye bagenda okusinga okufa ku mulembe guno golaba guno yagamba bagenda kufa ekiyitibwa ensaalwa. Ensolo esokutta omuntu kyogamba omuntu n'agwawo n'afa. Nabbi Muhammad hadisi yennyini agamba nti aktharu abantu abasinga bonna bemuziyise mu kabbuli bakitammwe bakadde bammwe bamaama bammwe basenga mmwe mikwano gyammwe abasinga bonna okufa kwabwe bafa alhasadi alhusda sana nsema alhusda ensaalwa. Ekiza bino ebirwadde ebimu twekwasa bwekwase nti gundi omutwe onfuna bulungi kubanga jjukira ekigambo ekiyitibwa ensaalwa evaamu ekiyitibwa eddogo noba nkomezaawo tujja kusomesa ku bika eby'eddogo anuwa usihiru kati ensaalwa ereeta ekiyitibwa omuntu okutandika okweraguza onfuna bulungi naye agamba kansalamu amagezi omuntu ono mbeera nga kino ekyengera Katonda kyamuwadde kisobola omukulu akisobola okumuvaako nkimulemesa. ati omulembe guno we gutuuse buli mulembe kuliko ebyago. Yagamba nti kullu fitilatun sahibahu buli mulembe kubaako abaago. Guno mulembe gwaffe gwe tuliko mufu gwa kwegendereza nnyo. Yes, si buli muntu nti Allah kyaba akuwadde ekirungi olina okukibulira munno, olina okukibulira mikwano gyo, olina okukibulira abantu. Omuntu kwasinziira n'atandika okubeera ng'akolako ekiyitibwa obulabe. Badde manyiseeka alla ngonomoddeko akasente nguza akamotoka kange enda twairanga mikwano gyange tugende tudigiddeko. Awo kikulu nnyo awo wennyini nga bw'okikoze nga tonnaba kuyita mikwano gyo kujja kulaba kyengera Allah kyakoze eki kyampadde. Sooka oyite seeka emmotoka eyo ngisabireko edduwa. Abedda bazitwalanga mu kyalo. Waliwo edduwa esabibwa nti ayi Allah kuna Muhammad yagamba sallama thalathatun ebintu bisatu ebina ebisiraani. Ekisooka ekidduka oyinza okigula nga tofunye essaala yaakyo kukisabira ng'ate ekidduka ekyo kyekigenda okwettira. Waliwo omusajja kankunyumiza omusajja ye akagijja bati mu bondi agifulumya agitomeza omuti oyakalira. Okitegeera bulungi kati tulina okwegendereza nti Allah emmotoka agikuwadde well and good naye emmotoka eno agikuwadde banno bayise ensonga nkulu nnyo kubanga Allah yagamba mu Qur'ani wa amma bi ni'mati rabbika fahaddithu. Allah bakuwa ekyengera kituufu okinyumyeko ate bana balina ensaalwa bakirabeko nsonga ki naye nga wamaze dda okiwongayo mufe bamasheeka seni mu masabo wamaze dda okukola ki okukiwonga ngompita Sheikh Udaaba nti jangu nti ye emmotoka ngikola ki ate na Sheikh olina okubanga omwegendereza kati nze neevuga alina emmotoka kitegeeza nange sijja kuba siinaasa nojagera oyite Sheikh nenyini emmotoka amaze emyaka na myaka alinya bodaboda onfuna bulunya alinya kagaali alinya takisi onfuna bulungi asome edduwa nga goddamu amiina Allah abeerenga kujjako emmotoka. Edduwa olina okubeera nga ogyegendereza seeka edduwa gyakola ki gyagenda okusabira ofuna bulungi nga goddamu amiina nsaba ayi Allah emmotoka ekuveeko amiina nsaba ayi Allah omwana ono emmotoka agifuna atya amiina. Okitegeera kati at least olina okwegendereza edduwa eno ekyusibweko mu Luganda. Kati nganze waliwo omuntu gw'otunuulira kati nganze ntambula ntudde embeera simbi nina motoka kati UBJ buli motoka efuluma nkikola ki nvuga kanamba laktizi bulejja bweti ofuna bulungi. So kati kiba kitegeeza nti Sheikh watuuka okusabira edduwa aba talinamu nsaalwa. Okitegeera mubeegendereze kati tuula mu motoka y'ompita nsomeremu ayatu kurusiyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayi Allah nkusaba emmotoka ya sahaba wange ono ogitekemu baraka ogiwonye ensaalwa ogiwonye accidenti ogiwonye abantu bonna abanagitunuulira. Ezo na accidenti ezigwa ofuna bulungi emasaka zowulira ejjinja zowulira ziva ku nsaalwa y'abantu. Ensaalwa yevaako ekizibu omuntu n'abeera nga emmotoka agiguze banno ogibatuuzizaamu well and good bo banno basanyufu ku Katonda kyakuwadde oba mulimu kali akayitibwa gilla kitegeeza kitibwa ensaalwa kali kamusigaddemu
okitegeera kati gwe wompitira ngomanya alhamdulillah Sheikh Udaaba namuyise emmotoka yange nagiteekamu eki so buli kintu kyonna kyokola ndaba ku TV essaawa zino oteekeddwa okubeera nga olina okukola ki okukiwongowayo lwaki ewa Allah lwaki kubanga emmotoka osobola ogigula ng'yegenda okwettira waliwo omwana emabega kaawo yali amaliriza makerere amaze okusoma byonna Allah bikoze atya abimuwadde alhamdulillah omwana n'agenda akwata emmotoka n'agivuga agenda okutuuka olw'e Masaka emmotoka n'egenda egwa ekigo ye nnyini wallahi n'asiriiramu afuna bulungi so tukubiriza abatulaba buli kyonna ky'oba ofunye Katonda asobola okukikuwa naye ng'ate kisanyukire naye ate kisobola okuviirako ensaalwa kyo kyennyini okwettira obadde yogera ku bintu ebisatu ebirimu ebisiraani abako yagaddewo nnyo twakonyeko katujja kujja tubyogereko mu bulamu bisuneko katono ekyokubiri ekireeta ebisiraani kyolina okwegendereza ennyo mu bulamu bwo oyinza okwagala okuwasa oba okufumbirwa naye nga mu butuufu ebizibu byo webigenda okutandikira omuntu ayinza okuba gwandaba essaawa zino ku TV insha Allah ebintu ebirina ebisiraani biri ebintu bisatu oyinza okwagala okuwasa oba okufumbirwa naye nga ebizibu byo webigenda okukola ki okutandikira yensonga lwaki edda we balinga bagenda okuwasa bawasanga famire yaani ofuna bulungi osobola okufuna omwana omuwala n'osanyuka n'ogamba alhamdulillah nfunye omwana omuwala tuguyita kuba gudiigo wa mama life yo yonna n'ekyankalana ofuna bulungi n'ofuna omusajja life yona nekola ki nekyankalana naye ng'ate ebizibu ebisinga ennyo Katonda bye yasinga okwogerako ennyo abasinga ebisiraani bye bakyala n'abakwano bange nga beegatta naga sente zimbuze kalaba Allah nina kalimu kyova olaba bw'ofuna omukyala soka omuwonge wa Allah waliwo edduwa omukwate ku mutwe audhu billahi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ayi Allah nkusaba ono omukyala gompadde mumpemu obulungi obumulimu bw'abanga alina ebibi akulidde mu famire yaabwe simumanyiiko ayi Allah mpamu ebirungi ebikola ki kyova olaba nti omukyala yasobola okufuula omwami either ogaggawala oba okwavuwala seeka nyumirwa okitegeera omukyala asobola okufuula ki kyakola ki kyayagala either okwavuwala oba okola ki yensonga lwaki yagamba nti la takhtaaru biayunik bw'oba olonda omukyala ikhtaaruha biudhunika abasinga tulonda ndabika beauty simanyi amahehe amatwitwini ofuna bulungi oli naafiiraawo nti alhamdulillah naye nga amahehe g'otwala amatwitwini g'otwala gwandaba essaawa zino ku TV wallahi nga g'otwala tomumanyi kubanga ono g'otutte tadhiya au sacrifice oba omaze okwesaddaakayo lwaki abakyala bano tetubatwala wamaseeka nabo bawongayo anti kwe bayita okuwoowa kati gwoba omufunye kati gaffe ba Udaaba waliwo edduwa esomebwa edduwa ekola ki Allahumma inni nas'aluka almawadda daima ayi Allah madde nkusaba omukyala gwonompa oba omwami gwonompa mumpe nga laavu gyagenda okumpa daima nga laavu ya lubeerera nga si ya kifere si ya kaseera kati abantu bangi bagwa mu bikopo ebyahalaavu oli nalowooza nti nfunye omuntu naye nga mu butuufu otomedde ofuna bulungi so kirungi nnyo omukyala bw'obanga omufunye kireeta ebisiraani oba omuki oba omwami olw'ensonga nti buli muntu yakulira bia kitegeeza environment buli omu yakulira environment ki ye so weegendereze nga owasa olw'ensonga osobola okwavuwala oba okugaggawala ekyokusatu omanye tujja kudda bannange tukoone ku bintu ebyo mu detail mu buziba bwabyo ekyokusatu ky'olina okwegendereza kyekiyitibwa amaka w'ogenda okuteeka ekiyitibwa ekisulo kyo w'ogenda okusula kubanga ekifo w'ogenda okusula ku nnyumba yonna oba kisenge mwotedde kitanda salongazi nti oguze ettaka ettaka eryo waliwo edduwa esabibwawo mu ekyo ekifo w'ogenda okuzimba amaka kubanga ogenda kuteekawo famire zo abaana bo kyoba nti olwaleero omusajja omusanga mu famire ng'abaana bamaze okusoma babatikidde abaana abawala balemeddwa okufumbirwa n'emirimu yakola ki olw'ekifo nti ayinza okuba ekifo ekyo yakigula natamala kukiwongayo natasabirako dduwa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ekyo ekifo wabeerawo ebitonde bye tutamanyi
anga amajinni era gwe njagala okoleko research lwaki abantu bagwa nnyo mu binaabiro ofuna bulungi ate kizibu nnyo omuntu okugwa mu binaabiro naawona kizibu olw'ensonga nti omuntu oyo bambi yazimba ennyumba neggwa bulungi nnyo teyafunayo oba seeka oba Reverend kubeera nga amuyita ajje asabire ekifo ekyo oba ennyumba eyo oyinza okuba nga ogimaliriza abasinga ennyumba esobola okuma ku musingi abala nekoma ku hollow plate abala amazisi nekakola ki nekagaana abala ennyumba neggwa olumala okuggwa oli naafa nga tafunye budde ate oli n'agizimba n'agiyingira ne baavuwala naye nga tanagiyingira mu muziko nga abadde afuna ssente so kitegeeza nti ekifo ogenda okuteeka ennyumba amaka kisobola okufuukira ekifo ekirungi oba ekifo ekibi naye nga all and all kyetwagalawo nti ekifo ky'oba oguze waliwo ebitonde bya Mukama Katonda nga amajinni ge tutalaba nago ga Mukama Katonda amajinni yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun Allah yatonda ffe abantu n'ebitonde bya amajinni kumwesinza kubanga ebitonde amajinni tetubiraba ate byo bitulaba ebifirako obuzibu kati ensonga lwaki nti ennyumba esobola okufuukira ekizibu naye ng'abaana bakuliddeawo nga bakulidde mu majinni meereere gabambalayambala dda gabawasawasa dda ofuna bulungi omwana omuli akaaba kiro omwana exactly ofuna bulungi era otabaddewo omukyala nagamba olinga yabaddewo naye nga towabaddewo so tuli ku kigambo ekiyitibwa ebintu bisatu mu biqaatin bizikiriza tugambye alhasadi ensaalwa alhirsu omululu alkiburu okwemanya tukyali ku kigambo ekiyitibwa alhasadi ensaalwa ofuna bulungi tuyingira munda muli omuntu agitegeere Allahu akbar okumanya ensaalwa mbi omuntu ow'ensaalwa ne w'obanga omunyumirizaako obunyumiza ekyengere Allah kyaba akuwadde akwatibwa ensaalwa ne w'obanga omunyumirizaako obunyumiza nga wayi sahaba alhamdulillah Allah yampadde kino era muli atandika okubeera ng'afuna alhasadi ensaalwa kati bano abantu abafuna ensaalwa nga twakaba nga nekyo tonnakifuna naye ng'okisuubira n'omunyumizaako nga wayi wiiki ejja nsubirayo akakadde n'azimba akasajja awo kakati ate osobola njagala omanye nti abantu abasinga ffenna tetwenkanaakana abantu tuyina ekiyitibwa alhasadi ensaalwa asobola okulemesa ekintu kyobadde ogenda okufuna kubanga yagamba nti ina alkalama ebigambo bino ina alkalama sihirun ebigambo ddogo ebigambo biki kati omuntu osobola omunyumiza kyovalaba nti edda abantu nga bagenda ebweru abasinga batuuka ngenda babakubira amasimu tebakyanyumya simanyi ngenda bweru simanyi ngenda wa ate bikyaliwo kati ebintu tosiibula sekobeerano nga tubadde wano kusho naawe saawa eziddako negamba ndi mu America notansiibula nti owaayi nagenzi ebintu byakyuse kati ensi nzibu nnyo olw'abantu betuwangala nabo kyabantu babi nnyo okumanya Katonda yatonda omuntu mubi nnyo yamwogerako mu Qur'an ekitabo kye Qur'an ekyakka mu mwezi guno ogwa Ramadhan Allah yagamba nti qul a'udhu birabbi nnas ekigambo nnansi kitegeeza muntu muntu kati ze ngenda kusoma ekigambo nnansi olwenkitukako nga obala Allah agamba muntu qul a'udhu birabbi nas maliki nas ilahi nas min sharri waswasil nas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati wa nas emirundi emeka mukaaga ayogera ku muntu muzibu eyakutonda yakwogerako emirundi mukaaga ayogera ku exactly kati Allah wabanga yennyini eyatutonda akwogeddeko mu Qur'an n'akuddingana emirundi mukaaga ng'ayogera ku ggwe muntu wali agambye nti minal jinnati amajini agogeddeko kati ekika ky'amajini tujja kujja tubisomeka amajini ago biki ebika byabyo bitawanya abantu amajini agokya amayumba amajini agokya kedi amajini agatabala abantu tujja gasomesa akago insha Allah kati Allah agambye nti minal jinnati osabanga nnyo Allah akutaasa amajini ate akutaase wannansi n'omuntu ebintu ebi Katonda abyogeddeko mu Qur'an kati wabanga agambye Allah akutaasa amajini g'otalabako naye nga omuntu gw'olabako akutawanya n'akulemesa Allahu akbar n'akulemesa awantu w'owangaala n'akulemesa ku mulimu waliwo edduwa nno essura 7 omuntu ze tusobola okusoma ezisindikiriza omulabe wo
akutawanya akuveeko mbayina otandikira kunze ofuna bulungi ezo weeziri essula 7 ng'omuntu akulemeseza ekifo akulemeseza woowangaalira onaze simanyi akulemeseza ettaka simanyi ettaka ze alyesenzeeko simanyi byapa simanyi abikyusizza kasita tumala okufuna erinnya lye kiba kiwedde wano olina linnya lye tosobola zisoma kasita tufuna erinnya lye akutawanya wekiba kyetagisa kusala nandiga nga esalibwa bino mutawana simanyi mu kooti muzungana guntu atugende katonda atuwe edduwa weeziri muzunga ne mugenda mu makooti nobola abantu bagenda mu fayiro koma wenca na Qur'an weeri yenje mpulire eyakamulali waliwo bayita alibadiri eyombi nnyo mbimukko Allah akbar. So kakati abantu bali mu nsi muno batutawanya naye nga Allah ayogedde ku kigambo ekiyitibwa omuntu n'agamba nti weekingirize ekiyitibwa omuntu. Kakati gwe olwaleero oli wano wookolera essaawa zino omuntu yenna atana ekigambo omuntu tekyasinza okuba ekizibu. Omuntu asobola okukonjera ekigambo kati gwe njagala olwaleero otunuulira entalo ezirwana mu Ukraine ne Russia kati gwe mbuulira nsolo ze zirwana oba bantu okitegeera ne bantu n'osanga olwaleero ng'omuntu akutte emmundu ezo mamba z'olaba z'abantu muntu yagivuga muntu yagikola ki ku mundu kuliko era muntu muntu yagikanika muntu yagiteekamu amafuta si nsolo ofuna bulungi si mpologoma era olaba bizze bigenda bizzoba nti waliwo abajeemye naye nga yako omuntu ayina gundi ki omuntu okubeera nga asaanawo seeza nti ekitonde kyasinze okuba ekizibu muntu. Waliwo akayimba edda ke twayimba nga nawe badde oyimba toweesiganga omuntu weesigenga Katonda tegedde omuntu olumwesiga ng'akyuka omuntu alinga nawe olovu waabeera omuntu essaawa yeekyusanga obudde ndaba mulala ofuna bulungi omuntu muzibu naye ng'omuntu all and all okubeera nga asobola okubeera nga atereera yakedduwa kusaba tewali kisobola kutereza Ibn Adamu okujjako essaala olwo bagenda mu shiriki naga ngenda mutereza omukazi nja mutereza mu shiriki bo bagamba ki akati abo abagenda mu shiriki basaasidde nnyo otherwise babalimba osobola okukola ekintu ne bakikuwa simanyi bakuwadde akati simanyi bakuwadde kiki ne bigenda bikwefuulira gwe kennyini wangi yes waliwo anwa usihirun waliwo ng'oli asobola okgenda eri omusawo asobola okubeera nga akuwa ekitibwa eddogo oba eddagala erisobola okwawukanya abafumba bameka ababiri afuna bulungi oyinza Esther ne Kalimu bawukane ate nga nabbi yagamba nti asihiru haqqu eddogo ly'amazima eddogo ttuufu eddogo gyeriri so kakati ekigambo ekiyitibwa ensaalwa kiri buli wamu wonna. Omuntu ow'ensaalwa asobola okwogerera ebigambo n'ayogere wa boosi wo wallahi ekintu ky'otaakoze Sheikh omayina koze tukita kutokomoka mugambo obula bulungi n'agenda akwogerera ekigambo naye nga ye ayagala kwerunjira naye nga butuufu oli innocent. Abantu abasinga bafudde ku mirimu ne babawa amabaluwa naye nga lw'abantu bannaffe ofuna bulungi omuntu n'abeera nga oyina mukyala wo naye ng'omuntu akuwabya nti owange bbaawe akola bwati ne bwati naye nga ye ayagala omukyala we amukola atya mwawukane amutwale baawo omwenzi baawo ensonga z'omusenge tamalaako baawo namusanze ne gundi baawo tasiibayo ku dduuka hasadi nsaalwa agambye nti maradu bulwadde min amuradul qulubu bulwadde obubeera mu mitima gy'abantu. Abantu ffenna bali mu nsi abatulaba essaawa zino osabanga nnyo Katonda okutaasa ekiyitibwa ensaalwa era kyenva nkugamba nti aktharu min alqubuuri abantu abasinga okuziikibwa kwabwe kwe tuziisa abasinga bonna nsaalwa abasinga bonna okufa kwabwe nsaalwa. Sekambuzeemu ensaalwa eno esobola omuntu okuzibira emikisa gye. Allahu akbar. Oba obutagenda mu maaso. Nsonga nkulu nnyo. Katonda bwe yali atonda omuntu yatonda riziki y'omuntu neggwa. Omukisa ffenna mu nsi twatondebwa nga emikisa weegiri nga Allah yatadde muno mu nsi nga buli kimu kyonna kiri maddadi saana.
naye unfortunately ekizibu wekigenda okuva be bantu betuwangala nabo kyobuuzizza abantu kyova olaba edda tebamalanga gakwata buli muntu mu ngalo sahaba gyekole ki gyebaleko ate ze siri mu mbeera mbi kibuzo nkirina Sheikh ofuna bulungi awogabanye akisinzira kyaliwo omuntu gwotunuulira naawe nogamba eno embeera siki ne waliwo omuntu gwotunuulira famire totale nga yonna nfu noba akutunda obutunuuzi bwati omubiri gwonna gusobola okuva nga biŋabiŋa emmotoka ebirwana olutalo olwa Ukraine ofuna bulungi so akati kiri kyobuuzizza nti omuntu asobola okukola ekikolwa mu nsi muno bangi olwaleero baagala okubeera mu mbeera ennungi tewala tayagala kubeera mu mbeera ki naye omuntu yeebuuza waayi waliwo kye tuyita self assessment kanjogere ku luzungu atege nti ndi serious ofuna bulungi waliwo kye tuyita self assessment or self discovery so you check yourself utandika okwekebera what am I kiki lwaki ndi bwenti ofuna bulungi either wateeka okubanga embeera oganya okugivaamu nga waliwo akutambulirako ofuna bulungi so kati ensi bwetuuse gwe togamba nti wasaltu namala natuuka ebyange byaggwa life essaawa zino wano woowangaalira mu Kampala ne studio busobola okkeera ku makya ng'ozzayo e Masaka mbalabye naggalawo Allahu akbar ogenda omusanga ng'ali bweru ewaffe wallahi ng'ali Masaka ku kyalo wallahi so omuntu asobola okuzza ku zero omuzungu kyava agamba nti avoid negative people and negative thoughts weewale abantu aba negative mukitegedde n'ebirowoozo ebitagattako okitegeera so avoid negative people and negative thoughts so buli muntu kyakuleetera ekirowoozo olina okikola ki olina okitwala olina okibayinga so abantu Allah yatukweka emitima gy'abantu mibi Sheikh Allah yogedde omuntu mu Qur'ani emirundi emeka mukaaga yogera ku muntu nansi muntu afuna bulungi so ekisobola omuntu okubeera nga kisoboka Allah okubeera nga akutaasa omuntu yekiyitibwa essaala oba okumusabira Allah akutaasa kino ekiyitibwa omuntu naye yagamba nti alhasadi ensaawa mbi yagamba ebintu bibiri byegendereze bitambula bibiri alhasadi ensaalwa wala ainun n'ekiiso bitambula bibiri kubuuza nti abantu bagamba balina ekiiso ekibi kiva ku nsaalwa nakyo kati yo ensaalwa ow'ensaalwa ne bw'obanga omunyumirizzaako obunyumiza akwatibwa ensaalwa onfuna bulungi kati ate ow'ekiiso nadhala ila shay'in omuntu ow'ekiiso asobola okutunulira bw'ati nakkuba ekiiso olina n'olwala gobadde okimanyi nti ekiiso kisobola okuvaako emmotoka gye mbadde mutambulirako nefuna accident yagamba nti ala ainu lhaqu eno ensimu giveeko ala ainu lhaqu ekiiso kyamazima ekiiso kisobola okubeera nga yona nabi Muhammadi yagamba bw'olaba ng'omuntu ne bamutwala mu ddwaliro ne bakebera obulwadde bwonna nga tebabulaba omanya nga bamukuba ekiiso olina kujja mu ffe bamasheekha bategeera ebyo netumulombera edduwa omuntu akutunyatunyizibwa ati n'obulwa ssente nkiddamu bw'obanga olina omuntu oyo enandaba ku TV nga yalwala kubanga ffe abajjanjaba oluusi tukuwa chance n'ogendako mu ddwaliro kati kasita obulwadde bubula mu basawo byuma awo omanya nga kiiso either nga bakikukuba oba personally nga gwakirina ofuna bulungi yatuuka n'agamba oba yemanyi ebintu bino bibuzaabuza naye nga ekyo olina okitegeera kyekete buli muntu ayagala okwevuga buli muntu ayagala okuzimba muntu ayagala okubeera mu mbeera ennungi ofuna bulungi wallahi nga tewali agibanja nga tewali agibanja nga tewali yagamba nti arbaatu mina saada ebintu bina Allah kasita abikuwa ekisooka almar'atu saliha Allah kasita kuwa omukyala
omukyala asobola okukaddiya singa oba olonze bubi asobola okukaddiya n'omera envi ne bagamba sohaba ngameze envi kiki ku myaka aga wallahi waliwo envi ez'obugagga onfuna bulungi pakati nange nzikola ki nzirina waliwo envi ez'obugagga kakaba waliwo envi ez'obugagga waliwo naye ng'omuntu ameredde envi tetekola ki tebitegerekeka kirenga olubuto lulimu nabo size myaka bwafu galuwe oba omuntu abalya b'ekiganda nawo lulimu ebiki birimu olwawalaji kakati nolwembeera nga nnungirungiko ofuna lungi kyokola nti yagamba nti Allah kasitaku ebitu bimeka bina kasita saada ba abikuwadde Allah okuwa omukyala kintu kya bbeeyi fa idha nadhala ilaiha omukyala oyo bwobanga Allah mukuwadde nga omutunulako akusanyusa era bano simanyi abantu abanywa amadagala simanyi amanyi ag'ekisajja oyo manya nti hormones z'omukyala zaagana okukwatagana n'ezize topiki yagisomesaako ate kitya ayinza okuba yagende nage waliwo omukwano gwange mu industry ono bamugamba abakyala nga banamugamba muno bwekati naye n'abaana bataano nakuwa ne juice nabadde naye anti kakati ekyo kisoboka naye waliwo gye bayita hormonati ze hormones wal ihsasi ne feeling wa shahawati n'obwagazi ofuna bulungi akati ekyo kyekitera nnyo okututawaanya nagamba mpulira omuntu sumuuli ate tubyawula bakati kwa njagala okubamu akafaananyi ddala ogambe nti eddagala lino lyenywa amaanyi g'ekisajja lijja litya lye lipushinga gwe tokikubamu akafaananyi waliwo abantu abafiira ku mulondo n'emmwanyi olw'omusanga kati bazikyusa yali yangambye zonna zijje bweru emmwanyi zeebe ne mugamba bagambe Uganda ewasinga ova emmwanyi ennungi omukyala Katonda gwe yatonda mu nsi muno Katonda Allah yateeka omukyala kimiyati wa ifrazatin mwali warabu linalungi nnyo tewali buzibu balina okuteekamu so kimiyati wa ifrazat manyi bampita Sheikh Udaaba mu ggwanga wano nze akyasinza okusomesa olulimi lwarabu ate nga nsomesa mu kiravulavu abantu asana tebakimanyi so kati kimiyati ge masannyalaze Katonda ge yateeka mu mukyala omukyala yateekeddwa okukyajinga omusajja ng'essimu wenegwako omuliro n'ogitwalayo n'ekyajinga kati bw'olaba ogwo omusomo ojja kunkomyawo twekonyewo bwekonyi katono ofuna bulungi so omukyala andaba essaawa ze bw'olabanga omwami apipira akupipirirako kadhibu esituka tekola ki omanya ono munziganya okukwatagana mute ofuna bulungi tukanako obukonyi ofuna bulungi ekyokubiri Katonda wabanga akuwadde ekyesimisa omuntu Allah okuwa ekidduka kubanga eddaza ekidduka weya kati saa zino oluva mu studio nga nkwata motoka nga nkola ki seraliikiro wenkuba etonye ngina ntambula nkoze ntya nga ntudde kyekyakwesiimisa naam ate manakola polo tugende ate olina okumanya sente egoba musaayi obwavu bugoba musaayi byonna bya musaayi kati gwe balabanga embeera mu famire embi saba Allah akuwe ku famire ate engagga oli mwavu ewamu muli bwavu ate wasiza mukyala mwavu ofulani oli mwavu ate ofumiddwa musajja muki njagalira Kalimu kali addayo mukazi mwavu yabafuula project tayagala mukazi mwavu mu likodi ze we yasembako Katonda amuggyemu amanyi twaleka erinnya so Allah okuwa ekidduka kintu kirungi nnyo kuba yagamba arbatu na saada ebintu byesimisa omuntu ekyokusatu maskan wasa Allah okuwa amaka nga topanze kati ng'ondaba simanyi naku za mwezi tomanyi landiroodi byebiki sibimanyi Sheikh teweeraliikirira stress nyingi nnyo mu bantu ne twekwasa amaanyi g'ekisajja naye ng'omusajja bamubanja lenti bamubanja gy'akolera bamubanja lenti n'abaana balina okusoma ofuna bulungi ate nga sex jukira ava almukhu kitegeeza obwongo ofuna bulungi wano kazannyo ka bongo kabuuze Umaru okitegeera okitegeera sebo kakati ebyo n'ebintu tulina obyegendereza Allah okuwa amaka kintu kiki so wabanga akuwadde gwe abatole bakuusa zino masha Allah ku TV nga webaza Allah subhanahu wa ta'ala
n'agamba nti ekirala Allah omuntu kyateekeddwa okuwa kwegamba ebyesiimisa omuntu omulirwano kigambo kikulu nnyo. Neighbor. Allah asobola okuwa neighbor n'akufuukira tabbu. Ofuna bulungi? N'akufuukira akayinja mu ngatto. Ekyo nakyo kyetaagisa okukola ki? Okwegendereza. So abantu baba ku TV yaffe insha Allah tubagamba nti tuli ku topic egamba nti al-hasadi tuli ku nsaalwa. Ensaalwa mbi nnyo. Kitugambye nti Nabi Muhammad yagamba nti waliwo ekiyitibwa ayinu nkibadde obuuza ekiiso kisobola okulwaza omubiri gw'omuntu gonna totale naggwawo. Ne banoonya obulwadde ne bagamba gundi pressure ate jo ne muddayo ne bagamba yalwadde sukaali ate ne mukomawo ne bagamba yalwadde gundi mugenda mu gundi malwaliro ate oli eyakebeddemu labo nagamba talina bulwadde ate gye mwasoose ne bagamba ate muki. So omuntu asobola okukuba ekiiso ne kikulwaza omuntu amaaso g'omuntu. Kyova olaba bwe baba bazimba ebizimbe ojja weegendereza oba bana abantu hadisi bagijjawa bateekawo ebibaati. Nkategedde bewala kiiso. Ate era kino njagala ekintu kino eggwanga kikitegeere. Ensonga esooka kyali nti omuntu azimba ne bafuna inginiya nga mutuufu, semiti yabadde yooyo, enkokoto nga zeezo, emitayimba nga gyegyo, ekizimbe ne kigwa. Ng'oluusi abaazimbe balina ebiiso bingi nnyo mbirayi nga bigudde. Azimba kalina wallahi nga nabaka asula mu kaki mu kayumba ka gundi mama yingia pole. Obuna bulungi bino ebizimbe byawulira ebigwira abantu oluusi biva ku biiso by'abantu. Ofuna bulungi sikyavunaanyizibwa okuzimba ennyumba ye ng'eri mu kyangaala. Ekyo nsonga nkulu nnyo naye nga olwo byonna kusaba ani? Allah Katonda. Bwe yagamba nti al ayinu al haqqu ekiiso ky'amazima kikyusa kadali ya Katonda kiyakugerera okufuna bulamu n'obwensi. Ng'olwo Katonda ali luddawa? Okitegeera olina okubuuza kati olaba obuuza ekibuuzo kino nti nkugambye abantu mu nsi emmotoka ziri ennakawa mu bondi naye nga zeetakisa genda kujjayo naye nga mumwina ozigula. Kituufu. Naye nga bo abasajja basala amagezi ne bazijja gye bazijje ne bazibasembereza. Ofuna bulungi naye nga golooza abeevuga abo bava mu ggulu babazaala buzaazi nga naawe we baayita wakola ki? So kiba kitegeeza nti ensi eno gwe atulaba ensi omuntu asobola okukuba ekiiso. Kadali ya Allah yagamba nti suhaba olina okuvuga emmotoka mu mwaka guno, suhaba olina okuzimba mu mwaka guno, suhaba olina okulinnya ku nnyonyi mu mwaka guno. Wallahi olina agenda kukuba ekiiso. Bino betunyumyanyumya zetulaba wenyambala ga lubindi siri ku biiso by'abantu abantu balina ebiiso. Akutunda bwati ekiiso kirina amaanyi. Ekiiso nadhala omuntu akutunuulira. Sheikh tokaaba ofuna bulungi omuntu akutunuulira life yo n'ekyuka, life yo n'ekyankalana, obulamu bwo ne bukyankana. Yagamba yogolaba yaliwo wuliriza nno kino yagamba gwandaba ku saazi no ku TV bw'obanga walina suhabawo omuntu g'omanyi nga yali alina ku ssente ne zimuggwako kati avugisa mimwa nga yali akwata ekisumuluzo omanyanga waliwo yamukuba ekiiso oba ye kennyini personally nga yalina ekiiso. Sekedduwa weeziri ekiiso kino kya mirundi ebiri okubanga nze kennyini oyinza okubawo kennyini gwe akirina personally obanga waliwo akikubye. Kiina enkwatagana n'omuntu mukwatagana mutya oba omuntu eno somusana mukubona akuba ekiiso. Njagala lwaleero njagala abantu abasaazi zino bawe example. Singa ofuna omukyala ng'olira omwagala nadhala nakutunuulira eriiso naiman, eriiso manya eriiso lya laavu lyawukana n'eriiso erya bulijjo. Omwana akuba eriiso n'awunga n'olira nga bodde ekoze eki? Bodde esanyaladde okitegeera n'olira nga wena wenna okoze eki? Kati ekyo kwadde example okitegeera kati yoba yagamba nti alqalbu yala aktharu min al-aini, omutima gusima mangu okusinga ekiyitibwa ekiiso. Ofuna bulungi mwana muwala akusima bwatu we pa olaba ogenda just wano mu hoteli omwana n'aleeta emmere n'agikuteera awo n'akkuba ekiiso gamba
n'owulira nga body enokoze etya esanyaladde n'ogamba should I eat before I eat or I eat ennaku zino enjogera ebaddewo ng'ebuuza walya oba tewalya kati oba nakuleetera emmere neweebuuza ndya emmere oba ndya emmere. So abantu mwenna abatulaba mu nsi yonna ebintu bino biri buli wamu wonna ne mu bazungu gye biri. Kati golaba bw'otuukanga mu bantu bw'obadde towangaalanga nabo empewo zaayo zisobola okugaana okusiima. Yes. N'ogenda e Dubai oba Saudi Arabia Oman ne wale wasigadde exactly empewo ne ziggaana nti ate yali akagenda n'akomawo. N'osanga nga omuntu empewo zaagaana so nga ate buli country gy'oba otuuseemu waliwo essaala esabibwawo n'osaba Katonda buli kimu kyonna Katonda yakiteekamu baraka ekitibwa omukisa. So kikugamba nti ekiiso kikyusa kadali y'omuntu. So ekiiso wadde obuuzizza nti abantu abasinga bw'okatandika okwebuuza essaawa zino bw'obanga essaawa zino z'otuuseemu nga oyina waliwo omuntu embeera gy'otuukamu nga oteekeddwa okuba nga ozimbye, oteekeddwa okuba nga weevuga, ng'oteekeddwa okubeera nga oli mu bulamu bukolaki obwesiimisa Sheikh. Naye weebuuze why lwaki nze. So abantu bafunye chance ku TV eno buli kyabana beetaaga Sheikh tugenda kikoonako wallahi bajja kifuna. Mu Embozzi y'Ekisiibo mw'okyali njagala nga tugenda omayiza ku mulamwa gw'ensaalwa. Bintu kyantu balina okwegendereza so precautions naddala ddala mu kaseera kano ak'ekisiibo n'okulaba muno oli waba abadde alina amukwatibwako ensaalwa asobola kusaba atya? Gwe andaba essaawa zino ku TV wallahi saba nnyo Allah kuba kati waliwo ennaku waliwo essuula 7 waliwo nkomezaawo ezireeta baraka nga 7 essuula 7 ate namba eyo 7 etegeeza kinene munzikiriza ofuna bulungi. So kaakati olina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiza obulamu buno obw'ensi. Allah abeerenga kutaasa embeera kubanga yagamba nti addu'a okusaba sirahul mu'minun, okusaba ke kasaali y'emmundu y'omuntu omunafu. Ofuna bulungi. Nagamba nti okusaba sababu lidafa'ul bara, okusaba y'ensonga esobola okujjawo ebbalaayi. Naye tumanyi kusaba tetumanyi kola ki tumanyi kwasa Eswala 5 naye nga jjukira waliwo okusaba Allah omwegayiridde otya n'ofunayo obudde obubwo kati wegayirira Allah wo ofuna bulungi. Kati ekyokulabirako omuntu oyinza omugamba nti Sheikh jangu nkusabireko oli n'agamba nti nsobola okukola ki okwesabira. So nga teweebuuza omuntu bwazza omusango agula looya oba jjajja agenda amukola atya amuwolereze ahe nakwata milioni nga 3 oba 5 n'aziwa. Ofuna bulungi lwaki? Kubanga oli amanyi olulimi lwawa. So naawe seeka wabanga agambe nti waliwo ekyetaagisa inshallah kubanga ye yaba amanyi Katonda ogenda amusaba atya, entandikwa erina kubeera etya. Ofuna bulungi. So omuntu yenna ayagala okufuna embeera emirungi vaamu ensaalwa, vaamu obutaagaliza, vaamu fitina, vaamu enge. Buli oyagaliza omuntu Allah akuwa Sheikh omutima gwo gubeere gundi mwerufu obeere open munyumya ne banno muli mu meeting mukola mwenna naye nga gwate ng'olina akakuku gundi olumala okunyumya omuntu n'omwekyusa. Yes katulaba wano nga we muli mugundi mu kampuni kirungi nnyo nti tigundi tasobola kwogera ekigambo ekyo ne mukwatagana kubanga Allah agala nnyo abantu abakola ki abali awamu. Tulagamba angu badde oteesa otya zibadde nteesa bwe badde oteesa n'oteesa naye ate kibi nnyo omuntu okubeera nga mubadde mwenna ate nga mulimu abalyamu ekiyitibwa olukwe. Ofuna bulungi. Bwe tolaba ekyavaako Isa batambulanga nnyo ne Yuda Yesu batambulanga aba nga Yuda amanyi Isa okuva ku epa ku Z. Kakati nababeeranga okubonya abo Allah n'addira ekifaananyi kya Isa n'akimuggyako n'akiteeka ku Yuda n'akyusa. Yaddira ekifaananyi ekya Yesu n'akimuggyako n'akiteeka ku Yuda kubanga Yuda yagezaako okulya mu Isa olukwe. So kiraga ekigambo lukwe kibi nnyo, so ensaalwa mbi nnyo. So abantu mbanga mukolagane mu mbeera ekiyitibwa ennungi. Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye inna fi jasadi, mu mutima gwaffe mulimu ekinyamanyama bwe kirongooka omubiri gwonna gulongooka.
omubiri guno waffe mulimu ekinyamanyama bwe kyonooneka omubiri gwonna gukola ki ala wahiya yagamba alqalbu omutima guno gwolaba muzibu nnyo n'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga alongoosa emitima gyaffe insha Allah. So mu kisiibo kino omuntu ezimu ku ssala z'abaasaba Eswala ey'okusaba Allah asobola okuba ng'alongoosa omutima. Omuntu kyalina okumanya omwezi guno gwe tulimu fiiha yufraku kullu amril hakim. Allah wakyusa programu z'abantu zonna tukyegendereze. Agenda okwavuwala akyusa mwezi guno ogw'Ramadhan, agenda okugaggawala mwezi guno ogw'Ramadhan, agenda okufuna accident mwezi gw'Ramadhan, abagenda okufa mwaka guno mwezi gw'Ramadhan, buli kimu kyonna mu mwezi guno. Kati tulina okufuba ennyo nga bw'obuuza ekibuuzo ekyo Allah wagera waliwo ekigambo ekiyitibwa kadari kyekyo Allah kye yakuwandiikako maktuban ala lawhu almahfudh nga kyawandiikibwa dda ku lubaawo lwa Allah nga teri agenda kukikyusa okujjako ye. Bimaana alqadari huwa hukumullah, kwe kusalawo kwa Allah kwasalawo ala ashiyai ku bitonde byonna ebiri mu nsi nga teri ayinza kuyingira mu bulamu bugundi mu kulamulako. Nga bono ogamba nti looya abayise mu kooti twatugende tulinda ye oba asalawo tumuzeeyo obulamuzi okitegeera abantu oba bane mubeereewo ani agenda okweyimirira ono ge mubimanyi kati ne Allah mu mwezi guno wasalawo byonna. Kati kyenkugamba nti kati ate guno omwezi tunyiikiremu nnyo tusabe nnyo Allah. Fiiha yufraku kullu amril hakim, wasalawo gwogenda kuba mugagga gwogenda kuba mwavu. Ate njala beeruma ku 8 etya tujja batandikirako omulundi ogunaddako. Amanya nze Sheikh Embozzi y'Ekisiibo mbadde ne Sheikh Udaaba nga tukubakuba mu tochi musonga tugenda kwa tubeeranga naye oluvannyuma buli wiiki omulundi gumu. Kino naba mwagadde nnyo nga mwagadde tumulete emirundi ebiri tetulina buzibu tujja kwa tumulete tuyinza okukola kimu kyokka genda wansi awo teekawo comment yo ekibuuzo kyonna kakibe kya mukwano kakibeere kya ddiini kakibeere neeyisa mu kisiibo lwaki gy'olina okusaba emikisa gize dduwa omusanvu tujja kuba tujja tubeere nga tetuzikuba mu kotoki. Ngenda kukuwayo omukisa seeka ebigambo ebisembayo n'abagala okugobera wayinza okwagala okufuna okwogerako naye mu kyama nga kiwano bya lukale osooke obabuulire tugende tusiibule. Bawe namba ya simu nkole ntya kyonna gwe kyowulira kyoyagala insha Allah abaneetaaga oba oli awo enamba yange y'essimu 0702 97 18 47 0702 97 18 47. Akaterekeka yagamba nti alhayatu dynamikiya au dynamic. Kale ekinyonnyola nti obulamu bukyuka buli dynamic. Idha kunta la tughayyiru ad-dunya yughayyiruka. If you don't want to change will change you. Teyongerako kira kino kyonna. Bwetyo tubadde Embozzi y'Ekisiibo ekyagenda mu maaso yongera okusubscribe nga oyongera okulaba amanye nze Sheikh nga bwe ku Slave Jazz nkoze ne kumala ku kamera esooka Sheikh Kumal ate ne nkola ne Bilbao naye musajja mu Islaamu nnyo erinnya lye njaddiba buli ettuufu ebyo just tubimumete twaganya nyoba by'amannya gaffe naye ate ku kamera ey'okubiri then abeera eri mu studio kubanga buda gumuli aseka atusupportinga abuuza ebibuuzo akola script ya sheno bamuyita Sheikh Karim nanyini bakyala tubagala nnyo musibe bulungi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.